Sala nkusibidde wano. Ako omwaka okujja mu mwezi ogwo bwe twogedde nga nkwambaza empeta eno sirabayo omuntu n'omu. Ababodaboda bantu benda babalaba. Ebya Paasita Kyolya yakuba mu nnyumba y'Abaganda be ku bbalaza ya wiiki ewedde ng'ate yali yakanjulwa mu bazadde ba mukyala we Sala mu busingirizo nti binagwa. Olwaliro bawonyondo bakutte Bamugobezza ekkanisa eya Great Healing Church esangibwa mu busingirizo nga bagamba nti ttaka yagizimba yawambaliwambe. Kyolya yazimba poloti etaliiyo era twakedde ku mutungo okutuukiriza ekiragiro kya kkooti nga bwe twogerera kati kyakyetaka. Basuse kujjako amabaati n'oluvannyuma bagikolonebwa ku ttaka. Buli kye bajja ku kanisa eno nga bakiteeka ku mmotoka nga kitwalibwa. Ahuliddemu okumenya ekkanisa eno Kasumba Salimu ategeeza nga balina obuyinza ku kifo kino era ng'akikoze okubeera ddala Kyolya obutaddamu kulabika mu kifo kino wadde nga abadde akuba amasimu ng'ategeeza nga bagenda okudda essaawa yonna wabula nga n'okusaka tebanaddamu kumulabako. Ssente zennyini ezizimba yasaba bamukompaseetinge nti olw'okuba yalongoosa ennyumba yasangawo n'asasula era zisente zamukyala. Kati siraba nsonga kiyinza kuza okuggyako mpozi bw'aba aklayiminga nti wano wawe akyalina ekimuzi alina kuddayo n'agenda mu kkooti n'ajulira ne wabaawo oda endala emukkiriza okukola. Ye omusumba w'e Namirembe Fellowship Church Professor Simeon Kayiwa agambye nti Kyolya yali asula ku lwaza lw'ekkanisa olwo kyaddamu okuwulira nti akoze ekkanisa eyiye. Paasita mumanyiko Bukedde yaliwo okudda wano singa omuweereza naye ng'eyali anoonya okubeera yabeeranga asula mu kkanisa edda oluvannyuma agenda okuwulira nti abulyanjiza. Ono akuutidde endiga obutamala gagenda mu kkanisa ezaakugunjibwawo kuba oluusi ziba n'obusebo. Pulaninga kubeera wansi w'omuweereza mutunulire oba ali consistent oba ali ku standards ezo entuufu. Tomala gagoberera muntu ono okutunulira standards. Abantu bangi nnyo bavudde ku standards eza culture entuufu eza faith entuufu. Bantu bangi nnyo kiwala tulina abantu kati bangi bayita bafere kati munsi kubanga bavudde ku kintu ekimu kibasuubirwamu ng'abantu balamu abaazaalibwa abantu abategeevu kati bakola ebintu ebitaliiko ebyo bya standards entuufu. Waliwo n'ekifaananyi kya Paasita Kyolya kituzudde nga wasa mukyala we yasooka ng'omwana gwe bazaala kati atuuse mu kibiina eky'omusanvu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.